warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Omulundi gwaffe ogwayita twasoma ku bulungi bw'okuwandiika ekiraamu. Naye olwaleero twagala tutunuulire ku kabenje akali ku muntu okubanga ekiraamu okikyusizza. Allah atugamba faman baddalahu, omuntu yenna ayina gubawo okuwandiika ekiraamu n'akikyusa ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna, nti mazima oyo n'akyusakyusa ekiraamu kye bamugambye okuwandiika, mazima ezzambi ddene nnyo eri oyo akyusakyusizza ekiraamu. Inna allaha sami'un alim, mazima Allah tabaraka wa ta'ala alaba kye tukola, amanyi buli omu kyakola. So kabenje kanene nnyo abooluganda, omuntu okwata mu kiraamu n'okikyusakyusa n'okulupya n'okyusa n'owandiikamu bw'oyagala n'ojjamu bw'otayagala n'oweewa n'owejjako ebintu ebifaanagana ku bwe bityo. Abantu bangi babawo okuwandiika ebiraamu ne bawandiika byabwe. Waliwo haaji omu yaleka abaana 30 n'eyiika ettaka eruweero 120, naye ekyewuunyisa omukuza ne beekobaana n'omusika. Omukuza ne bamwako yiika 5 n'omusika ne yeewa yiika 5 ng'agakiramu wekigamba abaana abalala 29 ne basigaza yiika 2 nga zibagenda okwegabanya. Kati baganda bange olyazaamaanya mu kiraamu ne bakugamba wandiika kino, gwe n'owandiika byoyagala, fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna, nti zambi ddene nnyo 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 omwana Adamu ly'aba akoze ng'agezaako okukyusa ekiraamu. Nabwe kityo bwe bakugambye oba kukodde obuvunaanyizibwa oba okuwandiika ekiraamu ky'omuntu, beera mwesimbu, toyongezaamu, tokendeezaamu, wandiika nga bw'akugambye. Abamu bamanyi n'okwekobaana n'abakyala ab'omu maka ne bajjamu abaana abamu ne babawanduukulula. Ogenda okulaba lisiti ezze nga mulimu abaana abataliimu, naye ng'abaana baafaanana omusajja, baana be, naye nga ku lisiti ekyewuunyisa ng'abaana babaggyeko nga baga nti abaana si ba musajja. Nabwe kityo tukuume ebiraamu. Bw'aba kugambye okuwandiika ekiraamu ky'omuntu, kiwandiike, toyongezaamu, ate kikuume mpaka akaseera akatuufu bwe kalivaayo. N'ebintu by'okukwata mu kiraamu obuvunaanyizibwa bwe bakuwadde n'obukyusakyusa, ng'olwaleero emulaba nti ebintu bya Uganda Muslim Supreme Council ettaka lyaffe era kiringa kiraamu kibaatulekera. Tekiraamu bakikwasa ono aba mufuti n'abeera nakyo bw'avaako n'akwata ekiraamu ky'obusiraamu n'akiwomula. Naye olwaleero ebintu ffe batunda bitunde, naye buno obubaka mbuwa abo bonna abagula ettaka ly'obusiraamu, wallahi mujja kuliza, tujja kulibajjako, mwagala oba temwagala, tetujja kubikkiriza. Just budde gwe weeguze, naye bakuguze, naye ffe tetukkiriza. Abasiraamu b'Uganda tetukkiriza kutwala ttaka lyaffe, tetujja kukkiriza mbeera eyo. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.